Abato abalungi mwenna abadde Mix Media muje baliko gye mutusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi president we Masaka City. Lunaku olwaleero ndiko eno Kanaaba bayitayo ndejje Kanaaba ndejje gye tuli olunaku olwaleero nga nsinkanye ekyali wange nno TikToker nenga bambi nkusaba ekintu kimu olayikinge okomentinge osubscribinge gwe omupya bakadaama mbaagala nnyo mwenna abantu abali ebweru mbaagala nnyo mbaagalira ddala. Lunaku olwaleero nno nsinkanye TikToker agenda basaba abeyanjulire sooka obagambe basubscribinge The Mix Media. Go like, comment The Mix Media, YouTube and all stuff media. Yeah. Amanya gugwani. Amanya gange nze Luchamuzikeni. Luchamuzikeni. Nga ku TikTok nkosa Wakanda Boy. Oli mutabani wa Luchamuzikeni da man. Ase mutabani. Ku TikTok okozesa ani? Wakanda Boy. Wakanda Boy. Bigenda bitya? Bebityo. TikTok eri etya? TikTok simbi. TikTok kintu kirungi nnyo. Kintu kirungi. Tukifunyeemu. Wagitandika ddi TikTok? TikTok sagitandika bbanga ddene nnyo mabega. Wabula nagitandika ebbanga ate era si ddene nnyo mabega ate si ggwanvu nnyo. Olwo esimu gye watandika naye ani yagikuwa? Wagyegulira bakuwampe? TikTok video ze nasooka okukozesa nakozesanga simu yange yennyini paka yetwabuuka edda ne tugenda ku kamera. Olinayo ku lugi okola nayo? Sina ku lugi enkola nayo wabula abantu abamusinkanye olina manya alabikirako mu kamera nga nte akuwayo kyakuwa olabikira mu kamera ye. Kati TikTok omuntu ogitandikawo biki ebyetaagisa? TikTok ogitandikawo tekikwetaagisa kintu kiri awo. Kale material ki gw'okozesa ogwetaaga ekisookera ddala essimu kubanga yeddukanya media n'ekirala no content n'otula wansi nolowooza ku kyogenda okukola nti content wange agenda kuba atya content wange agenda kuba nti manja abantu ku mizigo nga olaba landlord Jose Chakala kye content we gusoga nti content wange wa kino so you specialize. After specializing then oba n'essimu essimu gy'olina okuba nayo olina okuba nga nnungi mu kamera kuba abantu abasinga balayikinga nnyo ekifaananyi ekirungi kyekyo ssebo. Kati ebyo bwoba ng'obimaze ate ekirala kyolesewo ng'oli akyetaaga? Ekirala ekintu kyetaaga ebiseera ebisinga TikTok obeera TikToker olina okola kye bayita live. Live egirako kye bayita ring light. Ebiseera ebisinga ebyekiro light esimu eba temala oba ne ring light yono oteekamu essimu buli muntu n'aba nga akulaba ate live enyuma nnyo tufunako emikwano tufunako zi shows ofunako like adverts and other stuff. Kati gwosinga kola ku TikTok okwo video ki zosinga okukola? Nze content gwenkola I give a simple speech. Let me tell you my people. This and this and this and this. For example, let me tell you my people. Weekend eno kujogamu, kulya kunywa. I love you. N'ekirala abantu baagala okumanya TikTok eyo esasula etya? TikTok okusasula kwayo wano mu ggwanga kutono ddala. Kankugambe ekiriwo TikTok mu ggwanga lya Uganda tesasulawo. Nsi kisasula mu nsi nga Korea, United States, China. Era ze nsi singa obeerako ba TikTokers abangi ne ba big TikTokers. Kati wano mu ggwanga lyaffe ofuuka TikToker n'okola brand yo. Omala okola brand yo n'omanya nti ngenda sente zetufuna mu TikTok zetukolamu zi adverts. For example nsokera ku makya tunagamba nze gundi njagala onkolere obeere brand ambassador wange nga gwa brandinga. That's why video ezinga za TikTok zobeerako stickers za posters. Omuntu n'alaba video nevinga like 1 million. Wevunya abantu views like 1 million. Therefore oba okoze advert nene. Kati ye wasima n'akwayo emitwalo 10 nomanya nti awo TikTok ongifunye. Ekitegeeza osinga gifunamu buno outside branding muntu omulangiddeko webityo. Oli alina show alina ekivulu najja nagamba nti
you know poster yange advertise for me gwe nokola ka advert kono katya ku TikTok na kwa yabiti bino nyina video nokola mu ne challenge nokola challenge kate yo by the way oli ayina oluyimba lwe najja nagamba manje oluyimba lwange lupulishinge wesa zino TikTok tugira byegenze breaking and TV ezisenga lwansonga edduka nnyo abantu bagibeerako bangi omuntu akola oluyimba lwe olumala olukola ng'akuwa ssente ng'omukolera challenge ng'ate lutunda bwetyo tufuna mu TikTok kate ye eringa yo batokoze branding eyo ye eriyo esasula etya process eri etya kati nga nakigambye nti process y'okusasula TikTok esasula mu mawanga gamu na gamu musasula mu mawanga gamu na gamu kikwetagisa nti omufuna omuntu ali eyo ate sente kwegamba biba bingi mu kubanga bingi ddala n'oguma ne kino ekitono ky'ofuna birungi ki by'ofunyemu nga gwe TikTok ky'okinza kifunamu ekisookera ddala number 1 ofokasita nga totaddeemu kinene kyenyiza okugamba kuba osobola okuba ogenzeko mu bifo kati abantu abasinga ogenda mu local areas oba rural areas abantu bayinza obutakumanya nnyo n'ogenda mu urban centers and big and like some expensive bars mu bitundu nga Makindye, Salama, Munyonyo, Muyenga, those people use TikTok kitegeeza abantu bagenda kuba bakumanyi era omuntu ajja kula oyo gayi mumanyi n'ogendako ku kyakyo okusaba gundi twasabye naye nenga yonanfe just lwakubeera ku media toyina mu kirungi laki ofunyemu ebirungi byaba byetufunyemu ofuniramu kasente kati abantu abasinga ba TikTokers abasinga ba ambassador naye kenyine soka machana ngamba nti obeere brand ambassador wange wa kino nti kuba brand ambassador wa Jesaba brand ambassador wa kino ng'okibrandinga ate ekira kituuse ku bantu bangi ku bayimbi oyinza omuyimbi noga naye muddwanyiza mulabawa ne reason being your TikTok ogenda olaba mugenzo shootinga video babayise ba TikTok nga gyali therefore kusomoza bakikosinganye kusomoza bakosanga mu TikTok kusomoza batukusanga mu video shooting batya nembifo byetu shootingiramu byennyini batya ogenda okushootinga video nga it's a very nice place kulo nagamba okuteeka wano simu nyo okukwata video asasula sente best anza n'obutatya kugamba nazigambira mu $, togenda sasula $, nti oba $10 tolonga 36 36 video 2 therefore okuba kumusomozebwa ogenda n'ogenda shootinga mu tugeze mu oba mu bantu tuli bakutunuulira ne bakola bangu abantu omulalo naye ate buba malabira ku TikTok ne babinyumirwa kyosinga okusomozebwamuko n'ekirala data data baba data yeetagisa TikTok enywa kuba buli lunaku ekitono ennyo osobola okukozesa soteeka ku myfi no uploading data nga wago mu kitundu ku ebiri twala ebiri buli lunaku emwezi $6,000 ezo sente obwino manya sure nti zivaayo kali nammwe mu TikTok mukolayo bukolabo tukola collab oyinza okunsanga nga nina follow gye nnina ntono nga waliwo gaye gwe bayita teng esawa zina trending ku media yonna kaana kato kali wakamaaso manene nyinza okuba nkategeera kateng kakola nnyo akali mu kibiira kaba nnyo kasiwuufu kati esawa zino kekasingamu mu TikTok wano mu Uganda akamaaso akanene akagira bwoko kategeera otoleeseyo amazina amapya nkategeera kati esawa zino yasinga fole nene ku TikTok mu ggwanga okubanga yasinga ali buli wamu esawa zino ogenda n'oyinza omugamba oba n'osanga manager oba director we nogenda njagala kukola naye video kitegeeza oba osabye kolabo okusaba kolabo ayaginyina gyagamba muwe abiri kale naawe olina manager nze sinafuna manager byonna byonna mbyekolera olina enteekateeka ezikolayo ekivulu enteekateeka ezikola ekivulu kizibu nnyo okukola ekivulu ng'oli weka ng'oli TikToker weka you need a company esaa zino ba TikTokers abasinga ekivulu kinenemu ate ne content waffe gwe tukola so wabivulu ebivulu babigendera mu content nga bajoze kyakala kuba bo bazanyira ddala balinga bazanya firimu ekitegeera kati ate ffe tukira machaiso na brand noteekayo tour noga tugenda tour tugenda kati nga laba musaga bata Mr Hugs oba mulaba ku TikTok yategese tour eri Jinja abana ne bagenda ne bakoma kati twakavamya abajoze kyakala yaliyo ku 14th nawe ozanyira yali Jinja sizanya nabo niyo engeri gye tubeera nabo kati bali balina famire yaabwe teza gwolabikira mu kamera yaabwe enosasula kati kaja akatalekeka nga gwe TikToker akatalekeka
nga TikTok embiranye tezina gye zitulaza okugeza abantu ababiri Sefuko ne Mickey baba bagenda kukola ne kickboxing wagirabyeko bakalanga bagenda kweko bo bagambye batukoyo tutalo ebigambo katwekube tulabasinga